Weshibo live Baba TV okuida kwa Kyabazinga wano kutegeeza ki eri Busoga neiwanga Uganda. Afunvuwe isaife Kyabazinga gabulo okuna okuida kwa Baba ku wano Entebbe kitegeeza nti Baba yende ebyobulambuzi. Kitegeeza nti Baba atumbula ebyobulambuzi era ntwala omukisa guno omusiima nti yebale kusiima yaida yatumbula ebyobulambuzi mu kaseera kano ke tuli mu aka corona. Nenda ino okusiima isaife nti idea ya saba wano nti buli kimu ekiri wano Baba asiimye bakite ebusoga era abakulembeze abawano abakola mu kitundu kino Dr. Musinguzi ne Dr. Mwanda bawaire Baba obweyamo nti tuidakola zoo bali kuidakola zoo isaife asiimye aida waitaka baide batewo zoo bakole nije beta mini park ebisolo wildlife park ebudumbula so tuida kuba nabye ebusoga tuida tanko okubikola kumpola mpola ebyobulambuzi Baba bwaide wano kiraze nti ebyobulambuzi is the way to go nti Baba ati wa Busoga yonka ai Baba wa twena kubanga waide wano promote nze ekifo ekyeiwanga so kitegeeza nti Kyabazinga wa twena across the globe nenda okwebaza nti president yatukolera akagulu twamusaba omukuzigule weyaida twamusaba okutukolera amadaala okututera ku webayambira okututera ku abantu webawumulira n'okutera ya madi masanyalaze bana wetuogere tuberenga mu covid nga abantu balikola era saadi no kagulu eriyo amadaala aganina ni Baba asiimye yakoba abantu ati baide balambule ku ebusoga babone ebyobulambuzi ebiriyo so nendo twala omukuziguno mukisa guno okubakobera nti lata asiimye mwide mulambule ku Bishop Hannington omukristaayo muzungu gwe yasoka okufiirayo ngaidi okutumbula okusaani ebya madini bijja kubaayo tuidabayo nga 29 omwezi ogw'ekumi mutuwalizimu tulimu ni ba Queen abava mu chiefdoms edendawulo era wano wetuli wano ku zoo bawala baife ba Queen abasatu we baida wano mu competition bana mbasabire omukolo guliyo lwaido ido nga ibiri wale kusedena muide muwagira abana baife mubate mu amaani tubonenga babitawo muide tuwagire ni bana abawagizi ba Miss Tourism emikolo gidata ndika sawa 10 yona tuida kubaye ife nga ba tourism tuide tutumbule ebintu bino kubanga Baba TV omukozi wa ifali kundoza na isoma mawulire muwala wango yali kusoma mawulire Sandra is a product of Miss Tourism Busoga ate product wa Miss Tourism Uganda ni Miss Talent Uganda. Obwekitibwa wetubantu kwogera ku byobulambuzi Busoga kiri ekindi ku kitundu ekirimu ebintu ebingi ensuko y'omugashira n'ebindi aye ebifo bino bitusakaire nga abantu babyetanira ino nga abantu bakoba nti bikali kuba developed ku level nti bisobola ku attracting both local and international ensonga emutusisaawo okuba nti ebifo byo mu bitumbula ino biswike ku ngawe ebiri aneyanziza ino nga source of the Nile waliwo master plan tebetenteekateeka eibanga einene eyakolebwa gavumenti ne sente dabitibwa wajja kulaakulanizibwa awona wali munteekateeka waliwo kwa abantu abali balinawo kwawo obwananyini government be kujanga yogeragana nabyo ayi bajja ekifo tourism kasito omuntu aida nabona source of the Nile nani na kulyato najayo nabona ensumuko weri ekyo kya bulambuzi ne kiba kimulese ayi waje okusula ni waje okyakalira ne waje okulya na wakulu ayi nendo okusiima nti ba investors baife idinda bazimbi amahotelo galimu amalungi galimu okuva ku sente entono ensamusa mpaka kunene tuyinamu abantu baife abasoga boogera bulungi n'abantu abana balimu ababoneka obulungi nga wakuletera akasoda n'akamere weno owulira nga ojja kwiguta so nze ndowooza nti enteekateeka y'okulaakulanya ebifo byaife bibenga bisobola okwaccommodating abantu b'okuliya n'abewaife bene eriwo kubanga mperano kagulu idukira twawalampanga Baba TV mune bifaani kulule nga tuwalampa buwalampe nga wazire bifaani mu birina nga kati wali wa madaala so sawa dino eyenkulaakulana mperano eriwo ku Bishop Hannington kule twajanga nga enjira dene dizirayo nga n'obuyumba buzirawo n'ebipande sawa dino biriyo ate ni ku mutimbagano tuli ku
bw'ojja ku social media osobola okufuna eno information egemagana ku bino ebifo. Yes, okay, Eksembayo olowooza gavumenti kikyesaana okuba ate nga eyongeramu mu kutumbula ebyobulambuzi both local and Busoga and national? Nze nkoba gavumenti erina kwongeramu kukola kugemagana n'ife partnership kutuyamba kutuwa sente. Gavumenti erina okwongera otuwa sente twayongera n'okolagana nabo okutumbula aye tuba tugemagana ngeri tutandise okola dino partnership kubanga already ministry yange erina partnership ni ministry ya tourism eya wagati nti mu budget ere batuwayo bombi bubiri n'abali nabo bwe balikosa okutereza bino ebifo n'omwaka guno gwona tuyina mu sente so tukusaba twongere mu sente kubanga twenda tandika kuzimba ku hotels katekegulu twenda tuteyo hotel resort enungi enene aye nga waliwo n'ekifo abasoga ife batundira ebintu kubwerere n'okubayamba ba traininga ekyo kyenenda gavumenti eyongeremu. Tukuyanziza owekitiibwa Helena Namutamba minisita w'ebyobulambuzi mu Kyabazinga bwa Busoga